Tabako. Najogambe njitwale. Jajja soko obuuze ku balabe ba TV zonna ezikulu. Abalabe ba TV zonna ezindiko olwaleero omwana kamera zo nnyingi sijja kwogera TV kinoomu ne muli bakabinyonzo omwana wa mwenzi mutabani wa mwenzi muzzukulu wa mwenzi gayi wa mwenzi jjajja w'abayimbi amannya Daniel Kasibero Agadi. Jajja bigenda biti eyo? Standard. Batugambye akasente katuuse. Akasente kali mu pipeline. Akasente twali tusaba akasente twakasabira bantu. Tebasooka kuwulira gye kajjira. Tebasooka kuwulira gye kava. Tebasooka kuwulira pulaani yaako. Ne bakwogeddeko nnyo okusinga ne sipiidi yako gye katuukiramu. Akasente kano gavumenti bwe beegenda okuwa abantu ssente ziyita mu system cabinet etuula parliament approvinga ssente nezigenda mu bantu. Bintu bingi bikyatambula ssente cabinet yakkiriza ddala kituufu bannabitone balimu obuzibu bannabitone bali mu loss bannabitone bali mu maziga era ne bakkiriza bagenda kuyamba bannabitone. Tulinzeeko just a few days to come ssente zibeere approved by parliament zisobola okugenda mu bantu okuyamba abantu abali mu mirembe. Ate zino eŋŋambo ezigambibwa nti katuuse ddala kuba tebannabakogera. Kirungi nti era oyogedde eŋŋambo nze kennyini nze chairman wa Uganda National Culture Forum ekola kulaba nti abantu bafuna obuyambi mu gavumenti bannabitone. So omuntu yenna bw'aba ayagala okwogera ekigambo kyonna ekikwatagana ne ssente atamaze kwebuuzaako mu line ministry nga Minister of Labour and Gender atamaze kwebuuzaako mu cabinet kumanya cabinet paper yayogera ki tosobola kutandika kwogera ku ssente zotomanyi. Era mwana babbanga eryayita abantu batandika okugamba abayimbi bannaffe bennyini ssente ziraka zaavaayo ssente kiraka baazifuna tebibeera bwe bityo ebintu biyita mu mitendera ssente zeba zigabanga mu nnyo ssente zirina kujja ensi yonna emanye nti abantu bonna bagenda ganyulwamu. Jajja okusinziira nga akasente katuuse mugenda kagaba okusinziira mitendera ki kuba bannabitone bangi okusinziira nga bwe mwayogedde mu bungi bwabwe bwe tewewuunyangako nti keke gye basala ku mbaga teyenkana n'abantu bagenda ku mbaga keke bantu naye buli omu aliyako era ojja kyegendeze ku bantu abagenda mu mbaga abantu abatula ku butebe babeera abagenyi abayite abantu ababeera wabweru bazze okusunga embaga oba okujja nga tebamanyi nti mbaga siba bayite. So abayimbi bemanyi abazanyi ba firimu bemanyi abawandiisi b'ennyimba bemanyi bakomedian bemanyi naye ekisinga abasinga bali mu bibiina. Jajja okusinziira nga gwakakulembeddemu akasente kano olowooza tekikwogezeeko obubi ne bagamba Lagadi yatubbye? Ebigambo by'abantu bw'oba nga olina amazima g'olina oba nga olina amazima g'okozesa. Bwe nali nsaba akasente nakola na ttiimu sakola nzekka nina Uganda National Culture Forum ttiimu y'abantu abategeera ebitone by'abantu ate bannabitone tewali yerimbiseemu temuli bano bannakigwanyiza abaveeri nga baagala kuyiyiza abantu. Oli eri ovuga booda ng'oyagala kufuuka boosi wa taxi oli eri ovuga taxi oyagala kufuuka boosi wa booda. Kati abantu bano bali mu Uganda National Culture Forum mulimu abazannyi b'emizannyo mulimu abarekodinga movie mulimu ba movie actor mulimu abakuba amataali mulimu badansa mulimu abayimbi ba gospel n'abasajja. So abantu bano bonna balina messages bazzayo mu bantu baabwe bakulira okubeera nti ekintu kino si kya Lagadi kya industry yonna. Twalabye abantu batandise complaining and ssente zino already zitandise ofunamu enkenyera nga tezinabatuukako nti essaawa ena tezigenda batuukako zigenda sigalamu mu abanene. Emmere gy'otonnafumba eyinza otya okuwunyirira bwettooke bw'olifumba amazzi nga mwegali bulungi teriwunya naye kyoyagala okuŋŋamba nga tonnasiikisa butto oyinza okuwulira akawoowo k'emmere. Kakati lwaki omuntu atandika okwogerera kyatannalaba? Lwaki tutya nnyo okufa nga twagala okugenda mu ggulu? Tonnafuna ssente tonnaba na kuzirabako naye otandise okuwulira ekintu kikuwunyirira. Ye problemu ya Uganda nti omuntu agezezzaako okuya initiative okulaba nti abantu bafuna obuyambi naye ate waliwo omuntu omulala ye alwana okuba nti abeera part of okuyonoona obuyambi n'abantu batannafuna. Yes. Abantu balina ebibiina bingi tugeze nga otugamba ba DJs waliwo ekino waliwo kiri abayimbi nabo balina ebibiina bingi. How are you going to make sure nti ssente zino zituuka ku bantu abatuufu ziremebera mu bantu baffe? Anti ebintu bino bya mu ttaala ssente tezigenda kuvirayo mu kamera mugundi mu kamera bya kulikodinga ssente zigenda okuvaayo nga bannamawulire wemu
sente zigenda okuvayo nga tugamba nti badijje ba Uganda bonna balina omulamwa gwe bagendako ogubagatta nti badijje be bano yadde nga badijje abamu beeyawudde tewali gwe bajja kuwa yeeyawudde ku banne abantu balina kubeera wamu okulaba nti tugenda okufuna obuyambi buno bwakuyamba bitone by'abantu kudda ngulu kiraabu bali baziggala ezo disco bali baziggala amabaala bali bagaggala simu amalwaliro bagaggula hoteli zaggulawo naye ebifo ebimu bano bannabitone gye bakolera byo byagaana teri muntu ayinza kurekodinga video kati teri muntu ayinza kuyimba luyimba mu studio teri producer agenda kolera muntu teri muwandiisi agenda tuna luyimba nga tewali alugula kakati abantu abeetaaga obuyambi kubanga industry eno emiridde ku bantu abo obwongo bwabwe embeera yaabwe mulidde abayimbi bangi nnyo badduse mu mayumba tebalina rent ekyo abantu baseka busesi baagala mawulire mabi mulidde abayimbi bangi basibiddwa lwakulya mabanja olw'ensonga kyabadde akoleramu tekikyaliwo nebwo akola mu akejo sooka n'olinako omuyimbi ono ate gwowuliza bizikwe abeere nga obulamu bwe bulungi ng'asobola omukyala asobola okugula paadi omuntu asobola okugula emmere gy'alya kwegamba tubayambe kubanga obulamu bwabwe badde bamanyidde kuyimba tebakyalina kye bakola abadde bazanya firimu tannawagizanyira kakati bantu bano singa bayambibwa industry ojja kusigala nga namu si kubayamba nti bagenda barekodingira video kati no bagenda bayamba okulaba nti nabo we balinga abantu bakyakaaba olwaleero nti ababoda badde akaaba bo baba batane bakola abatakisi bali bakaaba batane bakola ne kati saasira omuyimbi omuwandiisi wa firimu omuwandiisi w'ennyimba babonabona kyekimu mwawulira president bwali ayogera yagamba nti abasomesa ngenda batirawo biliyoni bweziti kubanga nabo amasomero maggale balina okubayamba kati nga bebayamba abasomesa bebalina okuyamba abayimbi kubanga byebintu ebiggale waliwo sente za promoters zo bagenda zigaba ne batukulaba nga buli omu eyafiirwa mu bivulu afunako omugabo anti kintu kyangu nnyo bwomanga oli mutesitesi wa bivulu ekivulu kyakusala nga tekyabaayo tugenda kukwogera bwe tuti ekivulu kyo bwobanga lyo kiranza okugenda mu lockdown tuyinza kubanga walanga kivulu nga tuli mu lockdown oteeka okubanga walanga ekivulu nga lockdown tennabakola ki kujja nkuwa example waliwo shows nyingi ezaali zirangiddwa oteeka okuba ne receipt eya tv watoyinza kugamba nti tutwalanga oteeka okuba ne receipt gyokubira ebipande toyinza kubanga olimbi oteeka okuba nga bookinga venue nti twali tulina ekikadde ku Serena nga ddala kirange ku Serena ekikadde ng'ekifaananyi okiraba kati kugamba ti ate esho tejja kuvaayo waliwo show eyali ya Eddie Kenzo nga yali egenda kubeera mu airstrip yasasula ekifo yasasula ebipande yasasula ebyuma ne okirabira ddala nti yagenda mu loosi ero gye bayita loosi so sigamba nti twatuka mu gwokusatu nga already lockdown tugiyingiddemu nali nina ekivulu kinjagala okuyiiya nga kya mwaka gujja naye kati nange binsazi awo oba olimbi abantu bano abalina ebivulu bye bali balanze be bagenda okuscrutinizinga okulaba nti ekintu kyonna kiba kituufu sente mugenda kuba muzenkanya kuba waliwo n'ayinza okuba nga yali yategeka ekaseese mugenda kuba mulaba buli omu nti anaafuna nyingi ow'ekampala oweri tumuwe butono ensudenti doozi y'omusujja eba y'emu okugamba nti twagala okukuyamba tekitegeeza nti twagala okukuwa ze wandifunye kubanga tubeerawo te person abantu kankugambe nga tonnakola kivulu ogenda n'osinga ebintu byo ng'omanyi kivulu kijja kubaawo ekivulu bwe bakigaana biri bye wasinga byeba bikoze ki byeba bigenze n'oli bwagamba nti kale katukuweyo akatono nti bagamba nti kyandiba kale ng'omubi omweru nti gwe yali badde agenda ku zero n'ebizibu kabakuweyo akatono kakuyamba okuddamu okusituka kubanga oyo omuntu oyo gwe banajjako ekivulu ekyo bajja musiba eruzira wali bagenda okuva eruzira nga n'ebyomu nnyumba babiwambye obulamu bwe buddemu bufe kati twagala okuyiya butya bwe bagenda okikola okuyamba abantu nga tetuyambira mu mazima nga si bya bulimba jjajja twagala tunule ku nsonga y'abadijje kuba abadijje tulengera essaawa zino batandise okuba nga beeyisaamu amaaso waliwo Nimrod DJ Nimrod y'omumanyi ne DJ Daniyo twagala omumanya omutuufu yaani kuba kwabo nginakola nabo meeting ne forum okulaba nti bejoininga together wanjagala nkugambe mu covid badijje nabawa emmere ne bwe nabawa emmere bwe nayita badijje okujja Daniyo yeyajja ne mbagamba mbadde mbasaba
akatono kano kenina nange kabawadde nga chairman naye nekimanyako ate after 1 week waliwo ne badijja abalala okitegeera Jessica kwa example y'abayimbi mu bayimbi mulimu ba superstar nembeeramu ne ba upcoming naye nga bonna baki bayimbi waliwo obulumi bwe tulina ffenna bwe tulina okugabanamu akatono akayinza otubeezaawo nti okubonabona kwa kamiliyoni bwe kwalaga ddi bwe kwa upcoming yayimbye oluyimba olusooka nti ffenna tewali kirabu ekola ffenna tewali disiki egundi hoteri egamba nti ekupangisizza tewali hoola ekola kati abantu bano bonna beetaaga okuyamba mu ngeri yonna Jjajja Rwagati tulaba essaawa zino mwagenda ne mulwanirira abayimbi ku mateeka era ne bagawommoza naye ate abayimbi abamu bavuddeyo ne bagenda kukola ebivulu in fact tugambe nti kubanga bali bubi kati nga OS Suna yategese ekivvulo ne press conference yawedde tugambe nti naye mugenda mulwanirira okubanga ekivulu kye kitambula bwe babanga bagamba tugenda mu scientific election ayinza okuba agenda kukola scientific show bw'obanga ogenda kukola kintu ekikuŋŋaanya abantu n'omenya etteeka ffe tetukuwolereza yatulazeemu engeri obutebe gye bugenda okubeeramu ng'era abamu we mutera okukola meeting zammwe ne mwawula obutebe naye watyanga amaze okiranga social distancing yes kubanga problem eri social distancing mu bino bye tukola byonna birimu excitement and entertainment ddala ogenda kukola show okujjako agenda kukola show nga tewali kipa ya biya eyingira oba akaveera akatamiiza abantu batamiira social distance ekyuka yagambye omwenge yaguddeewo no problem egenda kubeera show ya soda watyanga ayingiramu ne bamugamba nti entebe okusinziira nga bwe tuzirabye olaba taxi nali mu meeting nga bagamba taxi abantu balina okutwala bagamba taxi ebeeramu entebe 4 buli ntebe ebereka abantu babiri ku ddirisa emu 2 3 4 5 6 7 8 ne driver ne bantu 9 owulira naye kati owa traffic wakwata nga oti gwangenda okuyimba oyinza obutamanya buzibu bwetaddemu nti bajja kugamba nti singa abantu bano bakyankalana tujja kusiba tempted murder ebyo naffe tetukuwolereza fetwagala tukole ebintu yadde ng'olanze show langa show ngugamba nti enegenda kubeera scientific show buli omuntu atula mu katebe ke akalina space eno era abantu abo butebe kasita bajjula olekedde awo omulangira Suna omuwabu kuba kakiggwe nga gwe mwagaliza birungi omukwano gwange mwagaliza birungi naye ate simwagaliza akabe maziga nga poliisi era emugambye tisho tesobola kubaawo wajja kumala okuteekamu ssente ze bamugambye nti omenya etteeka ekisooka ekyokubiri ajja kubeera nga amaze okukola show bamugambe nti afune ekitabo mwagenda okuwandiika abantu bonna abajja ku show okusobola okubanoonyerezaako singa baba balwadde ekyokusatu abantu bano abajja bonna tanna bayinza omuwakakwakulizo abeere nga abakebedde covid okusobola okuyingira nga buli test ya covid ya $3 ekibuuzo kyange takiddamu wabaddewo ekibiina ky'abayimbi ekitwala abayimbi ba gospel nakibadde kitambula bulungi nga laneke yakikulembera lwaki obudde buno kyajjiddwamu tekibadde mu mateeka mu kaseera k'essente ani akijjemu tekiri mu mateeka bagaye tekiri mu mateeka era bakiwambira ebyo bigambo sinabiwulira nze nga chairman nno kyenjagala era kyensaba abantu bonna abatulaba olwaleero mugende mwewandiise everyone has a democracy to associate buli omu akkirizibwa mumuni bannamawulire buli omu ali mu ujja naye osobola okuba nga olina association yo gye wakola nga si ya ujja naye nga services zogaba zeza ujja okkirizibwa okuba nga togenda kuwakanya bye bakola n'okola ebirungi kyova olaba nti olwaleero abantu bavuga taxi bale balina baasi nga bonna bali under transport nekibuzo kyenyagala okubuuza ku sente ezo nti amungi wabeera afunye sente waliwo egundi eraga nti anasobola okubeera nga azizzaayo oba just azifunye agenda akola ebibi stimulus bagiyita bailout plan stimulus package nga bwogamba omuntu nti tugenda kuyiiya ekiyinza okukuzzaamu obulamu ka percentage akasinga obutono owulira nti olwaleero abantu problemu yaabwe si ssente oba sikuzaayo problemu y'abantu balidde capital ne bamumalawo nti omuyimbi abeeraawo ku kompyuta kwennyini
kwakolera music ate gyatwala n'agisinga. Nina abantu be nanoonyerezaako abayimbi basinze ID zaabwe $200. Kati osinga ID $200 n'otuuka abantu bagamba tugenda kuligisteringa nitwetaaga ID oba olina okwewolayo $20 amalala okugyayo ID $20 kati oba owalampa olusozi. Jjajja Lwagade nga tuzeewo ku ssente kati gavumenti emanyi ebibiina 32 naye ate engambo zigamba nti mmwe mwennyini kasita bayogedde ku ssente ne mufoomingawo ebibiina ebirala ebitaliiwo muli essente mu akakiiko. Buli kibiina ekyawandiikibwa bwe twagenda e Lugogo kirina registration, kirina membership, kirina certificate. Tosobola kukeera n'oyiya kibiina kati. Toyinza gamba mbu kubanga liga egenda kutandika okolewo Villa United tekisoboka. Ebeera Villa Express bwe birina okuba ebiri registered. Twawuliddeko nti oli mu nteesaganya ne Jose Chameleone. Nze Lwagade muli mu nteesaganya oyagala akulekera ekyaba meeya ku babiri waliwo ali mu kugamba munne. Kati otandise okuŋŋamba bye simanyi. Nze nteesaganya nzeyinza okukola ne Jose Chameleone za music si za politics. Politics birala nga nteesaganya ki yagenze mu people power gyagenda okukolera akamyufu ke. Nze ndiwo NRM. Goli wa NRM ate mwenna muli ba legend mu kintu kino. Naye ddala ddala mwe mulaba ani anaalya munne nga gw'olowooza. Kati ku kamera zino zonna ezindi codinga simanyi esiza buli omu ayina kamera ze mulina ezindi codinga tunudde mu kamera mukaaga simanyi esinga kukwata kifaananyi. Just omuna mufulumize ekifaananyi nga mumaze okurekodinga kyemurekodinga bemujja okumenya kamera esinga naye nga gw'omwewulira muyimbi munno okuva lwe nazaalibwa ne bw'osanga nga abalongo buli mulongo bamuzaala ku budde bwe. Nze my life is my life, his life is his life. Ate nze siri mu competition, nze ndi mu mission. Singa avaayo najja nagamba Jjajja Lwagade badde nkusaba tutuule ondekere obwa meeya wa Lord Mayor osobola okikkiriza. Anti sinze electoral commission ate sinze balonzi ekikyo kiggwera mu kalulu ekitutwala mu hoteri nga waliyo menu buli omwana akyayagala. Jjajja Lwagade akabuuzo kange akasembayo waliwo ekibiina ky'aba radio and TV presenters association abakola amawulire ga entertainment babeera balya ku bayimbi. So emirimu gy'abayimbi we giri betabeereddeewo nabo babadde bakosebwa mu ngeri emu oba endala era babawayo akasente mukose bo mubayambyemu anti bali under creative industry tegeza nabo ku ssente babayita ba future reporters. Njagala okugamba nti nammwe mulinawe mufoolinga under the creative industry kubanga singa temubeerawo kati essaawa eno mwandibadde temundikodinga wamawulire gweyagala okufuna bagayita future news. Future news bye bino bisanyusa omuntu. So bw'otobaawo kiringanga bw'ogamba nti URA tegenda gaba number plate olimuloka abantu bazivuga batya okumanya nti eno yantomedde. Jjajja nga tuzeeyo katono ku kya ssente engeri gye zigenda okugabibwamu tulabye nti mugambye abali mu bibiina bokka bye bagenda okufuna ku zino ssente ekitegeeza abatali mu bibiina nga bali bwannamunigina tebagenda sobola kufuna ssente zino. Bafune ebibiina mwe babeera ebibiina bikyawandiisa abantu mufune ebibiina mwe mubeera oba nga tolina kibiina. Kakati nedda kankuwa example osobola okgenda mu banka nga tolinayo account ne bakuwa ssente ojja kunyeenya omutwe.